Segi mwami Sereko ono Moses nga bwatandise ne Segenye byatandikira bwe yatandika kubanga yatandika muvubuka mutonyo nga yita dobozi ly'ekyebando nga bayagala genda mu parliament ninga botunyemo genda mu parliament abulira mu ddala abantu bataka kumujeregerya bujeregereze ninga mazima musajja yali abitegeeza bwe yalemerako musajja nakola ki nagenda kati ono mwami Nsereko tuyinza okuba tetumutegedde bulungi busobozi bwe fede twekwasa kimu ekyengeri gye yeconductingamu abantu banamawuli balemedde nnyo ku luzungu nase okubanga musajja mwesimbu so okubanga wavunanyizibwa asa okubanga asa okuweereza abantu ebintu byabwe n'abituusaayo asa okubanga tajja badduka kajja kubeera nabo ngeri asobola ddala obikola kakati nze ŋŋanze kimwebazaako nti ainspirinze abantu bangi abagenda okugamba nti naye olaba oli yagenda naye mwami Nsereko yagenda atenze eyo nsonga nkulu kati katuddeyo ku nopu ku debate yonna nga tuna kuddayo butereevu olwo bagamba nti ebyobufuzi bino ebyokukyamuukiriza tebireeta obuzibu mu ggwanga because nga bwe nkutegeezezza awadde oyinza okuba nawe okyogereddeko awo naye nga bagamba nti ebyobufuzi ebyekidiplomaati abantu balowooza nti noba oli awo bye byali ebituufu naye ate kati bino ebizibu byokukyamuukiriza oli najja ne boxing era bwomulabye Moses najja ne boxi akutta amasimu nga 5 yagambye nti buli simu erimu line 2 nagamba nti amasimu ago yagalese mu constituency nti bwoba kizibu kyonna bamukubira butereevu nakola ki tagala kubeera na simu omungaji bakubako kuba ebisobera bize ombaka ne bamwetamwa kati tetuletera obuzibu no tetugenda kufuna buzibu kubambisako mu comments ezimu wensanze post season ebirala mulaba boto mbagamba nzo yugwempagira naye lwaki tebamumanyi as if from nowhere naye olwa bogomo lyataddewo nakakyamuukiriro kati waliwo ebintu bye batabula abantu waliwo ekintu kye bayita okwagala kati ffe tuli ba politicians nze ndi councillor LC5 Nakawa now waliwo ebintu bisatu bino bina biringa bisatu bina one waliwo omuntu okwagala kirungi mukalunga akwagala tekusobola omwagala gwowagira ekyo kikuwagira kirala waliwo omuntu omuntu ngaakwagala naye ayinza okuba akwagala naye ng'ate alaba wadde akwagala mayanja akusingako nawagira mayanja tuli fena naye okuwagira kubamu interests enjawulo enkweke nti oli ayinza okuba yali badde awagira gwe naye ate nawagira mu mayanja olwokuba alina akasente oba balina eddiini lyerimu oba n'ebirala nebifaanagana kati okwagala n'okuwagira byawukanamuko naye ate waliwo kye bagamba okulonda abantu bayinza okuba bakwagala ne batakulonda bayinza okuba bakwagala ate ne batakulonda ekyo nakyo kisobola okubanga bakwagala ne batakulonda n'okwogera nga bakwogera ne batakulonda anti emirundi egisinga abantu bolaba interests kati interests zikyuka naddala mu politics ono wa Uganda ku ddakiika esemu y'omusajja ne bamuwa ssente ne bamugamba aleete obukakafu bamuwaddeko emitwalo 10 aleete obukakafu nti atiikirize gwe bamwongere 10 kati gwakoma kuwagala nakuwagira naye abagenda kulonda mulala kiriyale bagenda kulonda mulala kati omukulu oyo abantu bamwagadde Moses Nsereko bamwagadde ekira kyesaagala kukozesa kigamba kubanga badde akyamuokiriza babadde bamusunga ababaddewo abasinga badde bamusunga abakubye enduulu nga balaba nti engeri gyakolamu ebintu tali serious era tebasobola kumuwa kalulu ne bwaba afa atya ne bwogamba bokabali awo bayinza obutakamuwa ababadde awo bayinza obutakamuwa naye nga omugenzi ka Paul Kafeero yatuyegereza okwawula enduulu enduulu za njawulo waliwo enduulu nga zikusiima waliwo enduulu nga za bubi waliwo eziri nga za kusuusuuta wabawo nezigoba omubbi kati enduulu ez'okusuusuuta teziba ntuufu oba olina kyobakolera oba obagulira mwenge awo oba bikirowooza awamaanyi akikoze owaffe togere mu lawundi kati ezo tosobola gamba mbu abasajja bankubidde enduulu olw'ekyakalubu kaabwe enkalina ziba za kusuusuuta mu kaseera ako lw'ebigendererwa byabwe kati omukulu ono nze ndowooza bamutwalidde mu kifaananyi ekyo ne bw'anaalemerako bajja kutuuka ekiseera bamwagalire ddala n'okumulonda bamulonde
kati kyekifaananyize kyemutwaliddemu omukulu oyo naye nga akalulu kaba kazibu n'omusuula mu bantu oyinza okwesanga nga takubye akalulu kubanga abantu bw'oba onoonya akalulu emirundi egisinga batugamba tonoonya mutwe onoonya mutima kati yakutte ku mitima gy'abantu kati asinga ate asinga gwanyonyodde ensonga emu anyonyodde ensonga emu nolwekyo ndowooza nti buwanguzi erinopu ekirwa kye tukoze buwanguzi erinopu okulaga nti omuntu asobola okujja n'anyonyola ensonga ze kyembalengera okubuuza lwakubobya ebibuuzo enkola eno nupu gyekoze ddala egwanidde enkola egwanidde kubanga ebadde eyitwamu bwe tukuza emabega mu kusalawo okwakolebwa nga tujja mu kulonda okwo kwa 2021 nti waliwo enteekateeka nti mwami tegusuulwa ng'ojja neweeyogerako bibi eyo n'abakulu n'akakiiko bo ne basusula mu ngeri abo ne bakuwa naye ku kino bakikoze mu lujjudde yes nti bwe bwerufu obutera okwogerako obukitiibwa Katikkiro bwatera okwogerako nti obwerufu kati buli omu amanyi buli omu kyali nekyasobola okuba nga agaddamu bakyasobola okuba nga abagasa bane bamusirise mu lukiiko olukulu kati kino mbadde nsaba nuupu egende nakyo mu maaso nze ku lwange kubanga abantu singa ojjukira edda gwe wali muto akalulu nga twetegekera akalulu ak'ekyenda mu 6 mu CA ndowooza 995 akalulu ako n'akaddira ak'ekyenda mu 6 mwana wattu bwe kaalinga nga mwena mujja ne mugenda kadaala kati returning officer n'abateekawo mwenna akase bwe kaali n'akakyenda mu 6 kalekanako bwe kaali akakyenda mu n'akasi n'akakyenda mu 6 ak'eggwanga lyonna nga eyeesimbye wojja mwenna mwagala bwa MP bagamba rally egenda kubeera Makindye oba egenda kubeera ku Growers wali oba egenda kubeera Luzira wali kati mwenna ne mujja bwe n'abeesimbyewo mwenna ne mulabikako ne muwola mpaka tuuti yes kane mukwata obupapula ni namba 1 ni namba 2 namba 3 paka kwasemba musimuda amasuuti gammwe abamba kubye ebikalu basibyeko emisipi kati ne musooka mwogera Oluganda Oluganda ne mulwogera mwenna ne lugwayo ne bakuba akadde ne bagamba over now to Red Channel endulu nevuga kati mayingirishi mokaga bagenda okulaba eyabadde afuuwa ebigambo anyonyola ensonga ennungi mu Luganda bazze mu Luzungu ate si be bokka waliwo omusajja wange bamuyitanga Kawadwa nga talemeseza basajja abo bibuuzo neyano nga bamutya abeesimbyewo nga abuuza ebibuuzo ebikakali y'omu ku bali abasunsuzi ati ye musunsuzi yembu mwoyo gwa ggwanga naye nga ate mwoyo gwa ggwanga biyingiramu anti akaseera katuukanga nga kabibuuzo abantu babuuza ebibuuzo kati mukwano gwange Kawadwa oyo ng'akakodye kokka ng'atabula nnyo abalonzi ababuuza ebibuuzo bya kiremya ebibuuzo byonna byakubalabisa bulabisa kati ne bamulabuukirira returning officer bwe yakwatanga akakazendera banga masebo genda kibuuza mu Luzungu Kawadwa tiyaddamu kusitula mutwe Sebo mwami Kawadwa yadde okutwa omuzindaalo naye ku luno buuza mu Luzungu nedda nja bibuuza nja okubuuza mu lulimi lwenjagala nti apaana nabali abakulu bogira babuuza ekibuuzo kyebabuuze mu Luzungu okitegeere nedda nti wabaddewo Oluganda n'Oluzungu nagamba nti nkugambye ogenda kibuuza mu Luzungu nga poliisi yamugyako akazindalo yali mutabuzi nnyo nga bamwekengedde ate omusajja obwo bwamutawaana kakulumbagana constituency yonna bw'ova eno negye paka campaign oba oli awo ng'otudde akasajja omukono kakugaludde olengedde abuuzizza omukulu Nalukoola ekigundi jo wawadde wano wagambye nti gwe oli wa DP onoonya eki wano okitegeera kyakulabisa bulabisa nga te candidate munne kakati mukulu Kawadwa bamugema
naye ebibuuzo naye olwokano naluvaamu kakati ebintu okwesoolawo si kwangu naddala ng'omusajja oyo kyakoze agenda asobola okuba nga addamu ebibuuzo naye bw'otunulira abalala bonna bonna kyetulabye nti n'ekibiina kimanya gaapu nti wano omuntu yenna n'abawangudde wano na wano na wano sagala kwekubira nnyo kadingidi FDC yalese Kalifa Aganaga nabo ne bagamba nti balinayo omuyimbi bulijjo mugamba bo tebalina bayimbi naye bamulese Kalifa Aganaga nenga Kalifa tubadde tumanyi nti nno Kalifa Aganaga musajja we naali mu kubanga yatwamulaba kaawo ng'agenzeko ne mu State House wadde bwe yavaayo kemabegako kaawo n'agamba nti bye bamusuubiza okugenda okusoma tebyatuukirira naye abadde bbanga lyonna ng'akikubira sayidi eyo Kalifa Aganaga oyo kutuusa lutwamwekanze nga natugamba nga konti no bannange nsaze nzize mu FDC twekanze bwekanze nga bamukwasiza kaadi era ekyabadde awo kwabadde kuyimba nakwogera luniga awo twagenza okulaba omukulu president wa FDC nga naye amazina anyenyamu kawo tugamba musajja bulijjo amazina powa agategeera bulungi nnyo so yembeera yabaddewo yakacyamuukiriro ebyobufuzi biragawa kubanga luli abantu ngaabo ne bwojjanga ku kitebe katugeze ngobadde n'enviiri ng'okufuna nga Kalifa nga bwafaana bw'ati kabanza n'okugaana okuyingira naye kati bebawo zikaadi kati obuzibu buvaawa ebyobufuzi byononesebwa onoonesi kati obolo tubizimba kati one nti FDC bakopye bubi okukopa kutya twali tusoma twalina omwana bamuyitanga Sendegeya Sendegeya yali amanyiddwa ng'afuna 23 25 24 ng'amanyiddwa zonna zimakisize zaafuna naye nga olw'omwana omulala omugezi yatusinga nga babita ku makeeki Richard now lumu tukola ebibuuzo ebya mooko bikomawo kati mukulu Sendegeya nga ye bulijjo amanyiddwa zaafuna tugenda okukomawo ku makeeki ng'era asinze nga bulijjo ng'alina 93 ku makeeki naye ng'ate bulimu era ku makeeki owookubiri nga naye yafunye 93 kati ng'empapula 2 zombi 93 ku makeeki 93 ku makeeki nga zombi za subject emu ku makeeki 93 ku makeeki 93 zombi za math pepa ya moku mwembi gye mwakoze bagenda okukebera olupapula lwa Sendegeya nga teruliimu ne bagamba Sendegeya wakoze ebibuuzo Sendegeya n'agamba nakoze ebibuuzo ate kati ndi muzibu nnyo ate nebyo byokutiisatiisa n'agamba nze bulijjo mbalinze ku mooko muve byo mumanyiira nze bulijjo mbalinze ku mooko Sendegeya waliwo akanyoolagano nga bali Sendegeya tafunanga ku 30 n'empapula za ku makeeki zombi 93 Sendegeya olupapula lwe tebalunoonya terwabula Sendegeya n'agamba mumpa olupapula lwange ku makeeki nteekwa okuba nze namusinzira okumusinga bagenda okukebera handwriting ng'emu ya ku makeeki emu ya Sendegeya kyajja kitya ekyo Sendegeya bwe bamuwa okopa ku makeeki yakopa n'akopa n'erinnya lya komakeeki Richard yeerabye okuteekako amannya Sendegeya nasakulya komakeeki kugamba yakopa n'akopa n'erinnya n'akoperamu neera baagiranga ng'ebibuuzo mumanyawo bya primary awo abasomesa bamaakinga tikyayitayo akawala akalungi awo kamonita katwalayo ebitabo kajja kababbirako gwe tegusuba oli mu kyamusanvu gwate mayanja byageze bubi science 64 kati amukuba omupiira gusooka guyimirira kananca kajja kababuulire Max kazirabyeko manyi omusomesa zaabeerangawo ku kadesiki ko kazirabako neka soko gye gwe tegusuulwa nkaga munana kaga ani yasinze ati aliko makeeki ne gundi naye Sendegeya kempulira Sendegeya akoledde ddala bulungi buli omu amwewuunya kati amuwulye gaali gayisiŋŋanye nga tumanyi nti kulina Sendegeya kuli obukyaga lwa Mindi banoonya Sendegeya ngagamba olupapula lwange sirulaba baluleete bagenda ogeragala nga Sendegeya 93 naye nga tulina bakomakeeki aba amannya nga gegamu aba FDC bwe baalaba mbu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu muyimbi bo ne balowooza nti buli muyimbi
kati omwana omusiru bw'akoppa omwana yenna omusiru bw'akoppa mu math n'omugamba 2+2 ziba mmeka 2+2 4 2 times 2 ate wayinza okubula 2 times 2 ziba mmeka era nazo 4 siba kiri 2+2 4 2 times 2 4 kati omwana omusiru yalooza mbu kati akutte kumpi yakulaminze kati bwombuuza 3 plus 3 6 3 times 3 6 kubanga akopye bukopi kiri n'akireeta eno atadde mu mutwe ye yalooza nti nebino okutambula bwe bityo nga 2 bwetambula ne 3 bwetambula kati FDC biba byawukana bana abantu babaawukana lwakuba baali basinkana mu ndongo naye byabwe byanjawulo kati gwe baleese Khalifa Aganaga mbwa javuganye zino envuumuulo z'olabye kati oyo Aganaga asobola musajja waffe Kaweesa yali musajja waffe aliwo yenna Moses onoono Moses Nsereko Khalifa Aganaga bagende mu debate ne Gundi n'Ensereko amusobola tamusobola bino biba byawukana nti bali abaana nga bo balabye bakabirita abanopo ne bayita 311 Aganaga talina gwayinza kwatako tasobola kumutwala yabutwaliza Nsereko ne kagwamu kati yensobi gye balowooza nti ebintu bitambula bwe bityo oli aba ne kyakusinga bibagumya bagumya Arsenal bagigumya aya musajja wange agumya Arsenal mbwa goloza Liverpool bameka bali basajja bameka Sebason yakuba 5 nesigwe ogusembyeyo ogwe 5 erina ogusembyeyo wano ng'eva mu kikopo wano juice wano gwe bamukubye kati abasajja ba Arsenal babagumye bagamba kati aba Liverpool balina amagulu ameka nti balina 2 mwe mulina ameka balina bali 11 mwe muli 11 musajja ku musajja olwegumye tebikwatagana bwe bityo mu musajja ku musajja asibwe biba oli abalina kyakusinga kati Sala akuba zino kati gwane bagenda zikubira mu Arsenal tewaba ne bali babagumya mbu nedda mwe namuli basajja mani musajja ku musajja 11 ku 11 balina amagulu 2 mwe mulina 2 kati ababa bakuwaga mubasobola kati Aganaga gye bamutaddemu yebere gye bamutaddemu musajja wato bagenda mugunda akaluka muyitedde mu nnyindo ebyobufuzi bino FDC tekyala na mutugo sobola kusimba ugwa wa muzinzi okyogedde era yensonga emage kubanga fena tukkirize mu Kawempe wano mu Kampala wano mu Kawempe FDC tugitunulira ebbanga lyemaze mu byobufuzi tugenda mu myaka emeka tugenda myaka nga 25 ebereddewo ddala nga weeri kuba kyedda mukaaga tebakeeta baamu 2 bubugumu awo nedda 2 mukaaga baleka beekatamu okuva 2 mukaaga baziba keesaba kubanga Kizza Besigye daktari aze yesimbawo ebisanja 4 FDC etandika ddi se 2 okufukira ddala FDC kuba kati ebisanja bwe mbambala mbalira ku Dr. Kizza Besigye yesimbyewo 4 kiri ekyokutaano takyesimbyewo gye myaka 25 ekitone nnyo n'eri yonna reform agenda bali tibanafuuka bulungi FDC nenga kumpi era FDC kati ekitone nnyo myaka 25 yes ebbanga lyemazeewo tebana mutugo bagamba nti ono muntu wa nsonga wa muzinzi okusobola okukiikira ekibiina nga FDC ekina abasajja ab'amaanyi nga bwe tubalaba kyanaku nnyo taliiwo era talabika gwebuuze Khalifa Aganaga yavuganyiza nani gwe yadibetinze naye baliko bagambye nti Khalifa Aganaga debate ogikubye kati gwogenda yavuganyiza nani talina bafunye bufunye mutu bamukubira kasimu ne bagamba ojja lwakumeka nti nzija ku Lwokusatu janguka kadi yagisanze mu bbaala manya kadi yagisanze mu bbaasa ngeriko n'akatunda gendo fafagane gendo n'abasajja mukama kulembere wanaga genda nesekera bagamba tete kusula nensi bwe tubebeera Khalifa Aganaga gwino oluyimba lwe lwomanyi ano oluyimba awo lwe bayita nze nyimba sizimanyi naye kyemanyi muyimbi ano oluyimba lwe bayita obaani kyemanyi muyimbi naye ayinza okuba siwa generation yange naye nyimba ze sizimanyi olwo lwe bayita ndabirawa ate ndabira olwemanyi mama kasuze katya nkwatewa
ndabira wa lulya obwe luti okay mwagaliza Bikisa Myerere naye ekifulo omuntu ow'amaanyi simaanyi tebakulimba ekifulo omuntu ow'amaanyi simaanyi ekifulo omuntu ow'amaanyi kulonda ntalo ze n'amagezi na bwegendereza mutaso kuba ne record abantu bonna beyakalwana nabo bantu 10 bonna bawangudde kitegeeza opponent babalonda bulungi yes tomala gagenda mu kintu kyolabira ddala naawe ng'ekyo kwonoona record yo yabwerere embeera bweri bweto bweri abasajja n'okweyingudde abasajja 10 abasajja abakwata engabo abasajja ab'amaanyi sinziggu ng'ogenda bayingiramu abayise mu tanulu ng'eyo erabiddwako 10 ng'ogamba oti mbuga ogenda bayingiramu ekyo naawe oba tokiraba aganaga ekyo tokiraba bw'obeera mbadde nsaba weeteeka mu bigere bya Dr. Kizza Besigye bw'obeera nga yegwe Dr. Kizza Besigye nga FDC wagiteeka mikono gy'abantu beweesiga nobagamba nti ekibiina kyo kibakwasizza mwe mujja okusobola mukiddukanye basajja bakulu tubadde ffenna tutobye ffenna nolaba essaawa zonna nga bakwasizza aganaga kadi ye Kawempe biki bikugira mu bwongo obwo byajja dda tebigenda mujjira ku luno byajja dda n'amanya nti eyo losi kuba yere yagenda okuvaayo ng'ebigambo bya ssente nga balya ssente wajjajja bano ne beekutako ne bagenda eri akatonga enajja nankumbi nga balya ssente za jjajja n'olwekyo awo omusajja watu byamusobera dda ekibiina n'akita n'asalawo nti kagende n'ensi kakunte n'ensi alabe ejjeeda emutwala ate okuba nga si musanyufu n'akatono si musanyufu amaanyi ge geyateekamu kulwanira kufulubalira ekibiina si musanyufu n'akatono ebibiina bino ebimerukawo enkya neggulo naddala nga kubanga tulira bikuka tesaawa zino ebisinde ebibiina biki ebijja mu kaseera katono bwe kati birina kigendererwa kyolowooza ansa eri waliwo ogambye nti mu kaseera bwe kati bibeerawo ne bijja waliwo abiteekamu ssente nti mwe nupu munagamba nti mwekyanza akalulu mukaveemu wabeerawo abasigalamu era be bawa n'obujulizi nga akalulu kawedde balangiridde mutuufu bo ne bajja mu maaso g'omulamuzi ne bagamba nti tetulanga akalulu kamazima nga kano bajjira commission basasule ebibiina ebyo babisasule kujja kusobola okuba nga bitataaganya kyebayita okwawuzaamu mu bululu okudaivatinga abantu nebirefanako bwe biti bwe kiri gwe mulema gwakyo tebiina bulala mulema gwakyo guli bwe gutyo embeera eno mwe nga mmwe ababadde mu byobufuzi raba birimu essaawa zino mugenda kugikolera ki tolina kyakikolera kubanga bye tukyalwanyisa n'ekirungi bannayuganda baba bamanyi nti omulimu gwabwe bazze kusumbuwa kutataaganya ekisooka nti bayamba mu bintu bingi bukulu mayanja olwo bannayuganda ekintu kibatannaba kubanga bamanya bwe mumala okwesimbawo nga muli 12 naye nga bategereka mulimu nga 2 oba 3 tukwatagana nti mwesimbyeyo 12 kuba president nawe n'ebibiina ebitegereka nga birimu nga 2-3 NRM NOPU n'ekirala kimu byebiina 3 kati bano bwe bati bakole electoral commission bwe bati bakola nti bwe bamala babayita ne bagamba buli omu akole programming gyagenda okutambulira tuli fena kati ne bagikola nga bano babataddemu naye nga balina gwe bakolera njagala n'owulire obulungi nkuwuliriza kati gwe ne bagamba nti kaakati mulonde ne mulonda nti otandikira gwe n'ogamba ntandikira Mbaale Mwami Museveni ye n'agamba nti atandikira oba Kisolo kati bano ne bagabana Makate wano kitegeeza lw'ogenda okuddako ogenda kuva Mbaale Uganda ogisalemu busazi buli wogamba bagamba waliwo Katumba oye ogenda ogamba wano nga bagamba nti kakati awo waliwo gundi ogenda okugira nti ago DP eriwo ogenda okugira nti UPC eriwo ne bagenda nga bakuseetula bakusindiikiriza bakujja ku mulamwa omulamwa gutegeeza kiki waba ofunira obuzibu oba ogenda kutambula olugendo oluwanvu kati okugambe okuva Kotido ogenda Ekisolo ogenda okubala essaawa kumpi 14 ng'oli ku lugendo otambula otuuka eri ng'okooye oleme kutalagga district yonna naye ng'ate bo abantu babwe okuba balina mashinale eyaba ISO RDC
bo basigala bakuba campaign mbitundu ebyo gatebakiriza ate mulala kubirayo. Yes. Kati bino ebitundu byonna ebyo bakatumba oyo n'abalala bonna biba byabwe. Gobo olinnyayo nga bakwata gabagamba sabo tolina kubeera wano olwaliro olina kubeera Gomba. Olina kubeera Gomba. Nejjukira ba Pachi wawa mwa Museveni taliyo sija ina okuba naye abantu bali bukuba campaign. Simanyi bakivuddeyo bulungi. Banoonya akalulu. Kati kaka naye gwe bakuziiza okutuukayo. N'obutatuukayo. Eno yonna bino ebitundu bamanyi bulungi nti Katumba oye tajja kusoba genda kyegeegwa kuba bamufandinga. Kati bone batandika okunoonya akalulu wadde candidate taliiko bone batandika okunoonya akalulu akaabwe. Kati ate gwe tokkirizibwa kunoonya mu bitundu otagenda kubeera ku olwo. Kati wano ne bakusindika bakwata mesanga 2 police mukutte nemala nekuta police mukutte nemala nemuta. Sawa zino tuli musameka tugenda musameka kati tuli musawa zino 13 nga boyingira Masaka. Jukira lero li Masaka omuyingira 13 oba Mbale oba Mukono omuyingira sawa bweziti zigenda okuweere 12 awo obudde bwo buweddeyo. Gwe kyegendeze mukalujja kiraba ngagamba budde buzibye ssebo buzibye ndenga Masaka oba Mukono omuyingidde sawa 10 kitundu bazze bakwata ate wasuze wala. Yes. Nenga bano be bayambako Electoral Commission yejja kugamba awo oyagala okuba rally Nsereko Muhammad yagenda okubeerawo. Toyikiriza muno mwewe ebitiibwa. Mwewe ebitiibwa. Mwewe tetwagala ntalo tukobera amateeka twagala campaign ezemirembe kati waliwo simanyi RRF simanyi biki ogenda bye RPP simanyi RPP eyempya nga yeriwo mwana watto emitiyana kati gwe bagamba togeza n'olinnyawo netera bikakote kubayo wadde akalulu. Kati wano bajja okuyoola abantu badabakuuma obululu oba bakabineti batajitega nti kati nopo bajja buzi ne dabo kabineti ne bayoolawo abanopo okadda kuba ndulu gamba bazungu bagamba leka naawe musajja abadde ki tunuulira abakatumba oyo bwe batyo baba abo bakabuleta bagonti nga ina abantu kama 13 bakuuma obululu ntyo yekwasa bwekwasa kati omuzungu abitunya ne bibutabula ono se candidate oloza go ekitalo nnyo okusinga ono Katumba oye mwena fena twenkana. Yes. Munogo muvuganya lwaki balibo basirisi bakumye emirembe lwaki ababogo olowooza bw'oba okuuma akalunoza amateeka tebakujjengawo obadde otabula police officer yatugambi kubanga gwe mulimu gwe. Kati bw'ovaawo jjukira banno bonna boolese box n'eryoka ewuuma nga baakabajjawo mu abanopo box n'eryoka ewuuma. Ne kakati onobuzava yalwawo okumanya nti bano bonna abakuuma tebalina makulu kubanga baji baba nazo. Yes. Taga baba nazo nti nze ndi wagundi era nga balina mu makooti abamu bali mu masuuti bageenaanisa bali serious nnyo bali kalulu ate gogamba omuzungu mbu tebakkirizanga bantu baffe kuuma bululu kuba weenaalemu abeerewo ng'ali kiriya ne munne kati bano abasigaddewo ate baabalala y'ensonga lwaki bimerukawo okuddamu ekibuuzo ky'ensonga lwaki bimerekawo abantu ebisinde bimerekawo nga tugenda mu kalulu kaseera. Okay. Atulabyeko awo okwemulugunya oba oli awo n'obutali bumativu eri abamu ku bafuutu soja ba NUP abamu ku bo waliwo Patricia Sewungu waliwo Map Media musajja mukulu oyo then omukulembeze wa Map Media kuba Map Media yefuutu soja ate ono mukyala Patricia Sewungu ye wanupu naye nga bamu ku ababogera ensonga ez'enkyukakyuka. Kakati waliwo omusajja gwe bayita Sama neyefuutu soja naye nga alina obukulembeze ku side y'abafuutu soja era y'omu ku bakulembeze wadde waliwo abakulembeze ab'okuntikko naye y'omu ku bakulembeze bamuwulire abatambulira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati bafuna obutakkaanya awo ebyogera ne byogera naye nga batomu bagamba ti naye lwaki abaana bano ensonga zino tebazijja mu kamera ne mu lujjudde era kyekikulu kugamba ekibanaawudde okutandika okugamba okwesongamu ebisongovu abaawamu abakolera awamu
ose ne ngamba bwe ndiba mfunya mamitegusuulwa anaatubuulirayo ebintu nga bw'abiraba okunenengana kuno